Mulonja tugoberera bebazukulu ba Buganda abazaana ba Buganda balaga enyiike n'obutali bumativu bwabwe eri ab'ebyokwerinda abatwala poliisi ya Uganda saako n'amagye olw'okukolesanga eryanyi ku bannayuganda naddala nnyo ku bantu ba Buganda bagamba tekimala kimala enteekateeka enkulu gye balina olunaku olwaleero yakutwalira Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga ekiwandiiko kyemulugunya ate oluvaawo bwolekere ekitebe kya banaddiini oba kiri Intelligence Council olw'ensonga nti balumba misa olw'ensonga nti misa gye balumba yali ya church y'aba Catholic mu ggwanga lyaffe Uganda bagamba nti n'ekiwandiiko bajja kitwalirako bakulu b'amaddiini okwawukanako nga bulijjo ab'ebyokwerinda nnaku olwaleero tebana bakulabikako tetumanyi oba kino bakikoze obutaagala kwongera ate kusamba eddagala mu kiwundu tetumanyi oba so yembeera eyo meeya wa Kawempe Emmanuel Sseronjogi ow'eddembe yakulembeddemu agambe ffe tetuze kwekalakaasa tuze tambula mu ddembe tetuze kwekalakaasa era n'alabula poliisi n'abakuumaddembe obutagezaako okwenyigira mu nteekateeka yaabwe eno oba tebazze kwekalakaasa wazze kulaga butali bumativu bagamba Katikkiro gwe yesaawa aveeyo ayogere ku basajja be ab'ebyokwerinda bali mu gavumenti eyawakati buli we bayita babaagaliza birungi wala emabega musajja abasimbudde olwendo lw'amazzi nga bajjajjaffe bwe baakolanga mu biseera eby'entalo ow'amazzi yagaleetanga ow'ekikopo n'akireeta ow'omuliro n'agukuma paka abajjajjaffe baatuukirizanga enteekateeka zaabwe mu mbeera ey'okulaga obwa Sseruganda sofa embeera ekyeyolekedde mu nteekateeka eno embeera eyo bakyakwatidde wamu n'abantu ba bulijjo obayita abawa ekkubo obayita abawa obugalo obayita abalaga obuwagizi bagamba tuli wamu newankubadde ffe tetusobodde kubeegatako naye bagamba nti bakyali nabo Geto TV koli TV okajja osobola kusangako ensonga ez'omuntu wa wansi TV okajja osangako ensonga z'omuntu anjigirizibwa Geto TV Uganda ekitebe ekikulu kiri mu ggwanga lya America mikwano gyaffe Kitibwa ne mukyala Sarah Age
tubagala nnyo olw'okutukkiririzaamu nga nti Bannayuganda nammwe muweereze ku bantu bammwe mwandibadde musobola kwesigaliza enteekateeka eno naye mwaga nti ku lw'obulungi bw'ensi yaffe Uganda Ghetto TV koka osanga ensonga ezikiririza mu bantu ba wansi ezaffe zikwata kwoyo wa wansi anyigirizibwa ne basajja bamuse bataayi tuba nabo naye ffe ensonga yaffe ffe kulaba nti eddoboozi lino eryali lyatuulibwa eddoboozi lino eryali lyasirikirwa eryali lyasalibwako olunaku nga luno kijjayo a true definition of Ghetto TV. You can't find this anywhere okujjako ku Ghetto TV yaga nti olw'omuntu waffe owa wansi ffe tujja kuyimiriranga naye eddoboozi lino lyali lyatuulibwa eddoboozi lino baali baalisirikira abantu ba wansi ne basituka abakulembeddwamu omubaka wa Kyadondo East Global Center bangi bamanyi nga Bobiwine ne lisituka ne libuna eggwanga balowooza nti lya bufuzi naye bagenda okukizuula nti bannaddiini abakulembeze b'ennono ab'obutale abayimbi bonna bakiza nti eddoboozi yaabwe lyali lituuliddwako olunaku olwaleero ensonga lwaki Ghetto TV gyeri okulaba nti eddoboozi lino eryali lyasalibwako lituuka mu bantu abatuufu omulimu gwaffe kusindika eddoboozi mu bakulu abatwala eggwanga lino bamanye nti abantu bano abawansi abantu bano abajogebwa nabo b'Abannayuganda olunaku olwaleero olunaku olwaleero ku Ghetto TV Buganda wange Ashirafu alina engeri gyakwogeramu nti nanti ffe tulina waaka Buganda wange Mugenyi Ronald Buganda agamba ffe tulina waaka Morinyankore niite twine waaka. You can term it in any way. Bino si bya bufuzi. Baana ba Buganda, bazukulu ba Buganda, abazaana ba Buganda bagamba nti kimala engombo ya Saala engeri yasirikwago basajja mwe mujoga ekyasenye ensangi zino wayali ategeeza baani naye ate bajeyambisa nnyo ensangi zino era yali abategeera akitegeeza abasajja bajoga nnyo batulidde mu nnyo olukwe mu nsi yaffe tetujeyagaliddemu buli ssaawa tiyagasi n'abeeranga tiyagasi Lord Mayor wa Kawempe akulembedde ekibinja kikyayimiridde abagambye temweraliikirira ensonga ya Buganda ensonga ya Buganda temweraliikirira tulumbe tutwale ekiwandiiko kyaffe mu lubiri ewa Ssaabasajja baagala Prime Minister wa Buganda bamuyite Katikkiro wa Buganda
obubaka bwejungira naye abiteekamu ebisoko n'entambula. Olutalo oba olutabaalo alikulembedde. Abagambe tutambule mu mirembe. Basimbudde ku ofisi ya Buganda wali e Kawempe mwe tubeena. Agamba mpaka tulina okubituusa ewa Ssaabasajja. Gambye poliisi awatali kubitaataganya baba bulungi, naye poliisi kaseetuukawo ojja kuba obiraba. Bakyatambudde bulungi. Afande Semakula alagidde bakwatibwe. Nkugambye afande alagidde bakwatibwe. Poliisi eragidde bakwatibwe. Okwanira Buganda yaffe okukyokozebwa okutuuzibwa balumye obwakabaka bwa Buganda. Tetusobola kusirika obwakabaka bwa Buganda bunyomebwa. Tetusobola kubuula ffe baana ba Buganda abalina okulwanirira. Poliisi eswala wakulwanira Buganda. Twesimye nnyo tutwala kiwandiiko kyaffe wasa owa Katikkiro. Poliisi eswala polisi otwala tutwala kiwandiiko ewa Katikkiro. Abantu bakimutuusa wemukirobo Eya Serunjo kyakwatiddwa. Tujogeddwa obwakabaka bwe tulwanirira tutwala kiwandiiko wa Katikkiro ate bwe tukwata. Poliisi eswadde nnyo yaswala ng'erumbye.
poliisi y'ewandege eddumirwa Afande Semakula abasajja ebayodde mu mulengo abakyala abasinga bo tebakuteeko poliisi ebayodde mulengo abakulembeddwa mu Meeya Sserunjoki Meeya Sserunjoki ow'eddembe yabakulembeddemu yingira abakulembeddwa mu Meeya omupoliisi omu Meeya Sserunjoki bamuyodde ne basajja be abazaana ba Kabaka bo bakyali mu lugendo poliisi tebakuteeko